Poliisi ekedde kuzingako maka ga Edith Byanyima e Muyenga mu ggombolola y'e Makindye ne bagaaza nga baliko ebizibiti bye banoonya. Bagamba nti baafunye amawulire nti wandibaawo abategeka okusinziira wano okukuma omuliro mu bantu. Edith Byanyima muganda wa Winnie Byanyima mukyala we yali pulezidenti wa FDC Dr. Kizza Besigye. Abamu ku b'enganda za Byanyima abazze okulaba bwe gubadde balabiddwako nga balina bye boogera n'abasirikale ababadde bakuuma geeti okubakkiriza okuyingira munda. Munnamateeka wa Byanyima era Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago naye asoose kukonkomalira ku geeti okumala akaseera okutuusa lwakkiriziddwa okuyingira. Oluvannyuma lw'essaawa eziwerako nga bafuukuuza ennyumba ya Byanyima, abasirikale ba poliisi nga bakulembeddwamu akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango ku poliisi y'e Kabalagala Godfrey Kuteesa bafulumye. Poliisi eriko byennyonnyodde. Twafunye okutegeezebwa nti waliwo amaka agasangibwa e Muyenga, abantu abamu badde bapulaningira okuba nti batandika omulimu gw'okukuma omuliro mu bantu naddala mu batuuze bwe badde basiteejeeze, era mu kufuna ago amawulire twayimiridde wamu okulaba nti tugenda okutegeera ki ekigenda mu maaso. Munnamateeka wa Byanyima Erias Lukwago atutegeezezza nga poliisi weetalina kyamaanyi kyesanze mu maka gano okuggyako obutambala bw'oku mmeeza obumyufu 24 bwegenze nabwo. Search certificate Edith tagisayininze ne statement tuganye. Kubanga tumbuza nti musango ki omuntu gw'abazizza okubeera n'obugoye obumyufu mu makage. Musanzeemu engoye endala eza white, eza yellow, eza blue, eza brown, ez'enjawulo. Lwaki mulina interest mu bugoye obumyufu 24 bwe buti? Pieces just bwe buti obugoye 24. Kakati bwe bagamba nti gwe musango okubeera n'obugoye 24. Era ne bakola ne search certificate ng'eraga obugoye 24. Naye nga kyemmanyi ono omukyala alina abaana abawala bayigiriza emirimu gy'emikono wano, batera okujja wano. So simanyi oba kati obugoye obumyufu obwo kati oba kale myufu kati yafuuse kizibu mu ggwanga muno, oba ne ku bendera bagijjeko. I don't understand. Lukwago ategeezezza ng'okwaza kwonna bwe kubadde kumenya amateeka kubanga poliisi tebadde na bbaluwa egikkiriza kukola kino emanyiddwa ennyo nga search warrant. Eno irigo search tebalina search warrant, tebalina ki kyonna. Kati bugoye. So buli kimu bakoze wano kibadde bweru w'amateeka, naye kirungi tuganye statement era tumaliriza tugambye tagenda kugisayininga ne bagamba kabagende balabe ekyokukola. Ku search eyakoleddwa twayitidde emitendera emituufu balooya abafamire eyo mu nnyumba mwe twabadde babaddewo, abasirikale baffe ababaddeyo ne bayita mu mitendera gyonna n'okurekodinga statement ne bakirikola. Munda mu maka ge mukyala Byanyima tumusanze wabweru wabula aganye okubaako ne kyayogera ku nsonga eno. Poliisi egamba yakukozesa obutambaala buno okwongera okunoonyereza. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.